njagala ompite bannaddiini bonna mu Uganda, njagala ompite bannabyabufuzi, njagala ompitire amagye ga UPDF, strictly amagye ga UPDF, omuli ba generals bannansangwa. Saagala kwogera na SFC, njala kwogera na ba UPDF okuva ku lanka ya general kutuuka ku kulutu wansi, ng'oli wa UPDF ng'oli indigenous, njagala ku addressinga. Bwe mmala basaba kuyita abantu abo, nsaba mumpitire bannayuganda bonna abawangalira mu Uganda ne mu diaspora. Bwe mmala bayita ngenda kwesa bulango bubiri, nkole ekigulalogi, tusimbule video. Nsaba mumpitire family y'omukyala Miriam Matembe ne ba activists be bawambye. Nsaba mumpitire bawa mukyala Miriam Matembe abireka video kana information jayo muwa agitegera asolenga ategedde amanye mukyala wo wajali. Nsaba mumpitire mukyala bawa mukyala Miriam Matembe ngera muwa information mukyala wo wali currently ategere. Kale katugende maso obulago bubiri bokka ndete kusimbule video eyatulese. All right. Akalanga kasoka kasoma People Power National Platform UK invites you to a barbecue, a free barbecue fasting in the Gardens Entertainment, a get-together summer family fair, time 1 p.m. to 2 a.m. UK time, date Saturday 4th July 2026, address 159 Mile End Road, E1 4HU. Nearest station is Stephen Green, or call or text 07403 569948 or 07494422974 for more information about this get together barbecue in UK. Kala bakulembeze ba National Park kutegeeza nti okukola nga tozanyeemu kireetera okuba nti omuntu anafuwa mu ndowooza n'ebikolwa ne mu mubiri. Bakutegeeza nti ejja kubeerayo okusinkana mwokye ku nnyama mwokye ku nkoko mubyeko bimulya mu ngeri yonna esoboka ku lunaku lwe bategeezezza. Kale mubeereeyo akalango keeko kankabaddize nenoko mukale bulungi nnyo mwenna abantu be UK abaagala enkyukakyuka aba People Power n'aba National Platform. Akalango kaako n'essimu wansi ziizo osobola okukubayo ne bakuna okola booking. Naye tekitwetaaga mu banyampi, twetaagamu omuntu nga wankyukakyuka era nga badde akola demonstration nabo badde bafandinga, musobola okugenda okweyagalako ku lunaku olwo. Alright, katugende kalanga kasembayo. Kalanga kasembayo kasoma National Platform People Power Nope Diaspora Los Angeles Convention 2026. National Platform People Power Nope Diaspora Los Angeles Convention 2026. Theme: Onwards Towards Uganda's Liberation. There will be many functions during that convention. Boat cruise. For hotel booking and registration, please contact the leadership of National Platform Chapter, Los Angeles, California. The address of the convention: Hilton, Los Angeles, 5711W Centenary BLVD, Los Angeles, CA 90045. Dates 13th up to 17th of August 2026. For more information, contact the leadership of National Platform Chapter, Los Angeles, USA. Kale mwana mbeeyo mbungi mutegeeze buli muntu yenna ategeere nti ejja kubayo convention mu ngeri yonna esoboka mubeereeyo. Osobola okuba screenshot oba okubuuza abakulembeze wa National Platform mu bende eryo bakutegeeze nti bajja kuba bakwaniriza ku convention eyo. Alright. Kati tugenda mu video ya leero. Naye njagala omuntu yenna otuuze omutwe gwo wansi tukole video eno bulungi nnyo. Bwe tumala ogikola egenda kuba nzibu mukko era nsaba Mukama Katonda ansobozesa okumalako video eno bulungi nnyo. Naye nga sinagenda mu maaso nakwebaza kansooke mala okuyisaawo ekigulalogi kino kigende mu maaso. Buno baka njala busindikira bannayuganda mwena bali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Ngangenda bujja mu lufumo lugamba nti atakulekera nawe tomulekera kyekigulalogi kyalero. Atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera. Ensonga ezigenda mu Uganda muziraba zakafanda lingedde ly'obukadde zetutunuzanga abaamira empeke ate wattu ne ziwagamira mu bulago. Kati lwe lwa munyindo lwekuula wekka buli munnayuganda kyekkakatako embeera gy'oyitamu embi family ya Museveni yegireese.
Embera gyoyitamu ebi mu mbeera yalina gyoyitamu family Museveni yegirese tulina okulonako okujjako Museveni family ye. Kati wetwogerera olwaleero tuddamu okubasaba mwenyigire mu nkola eno. Bakomredi balese enteekateeka eno njala mugitunnemu mu mirundi ebiri. Bagiyita National Economic Shutdown. National Economic Shutdown enkola nnungi nnyo ne tujja jjongerako ne economic sabotage bere bintu bibiri nga bitambula wa bibiri. Economic shutdown etegeeza nti abantu bana Uganda mwenna okuyimiriza ebintu byonna bye mbadde mukola ebivaamu ensimbi. Oyinza okutuula wakano gale edduuka lyo okumala ewiiki, business yo yonna n'ogiggala okumala ewiiki oba n'omwezi. Kubanga bano gye mukoma ogenda okukola gye mukoma obbawo omusolo okutulugunya bannayuganda. Ekyo bakiyita economic shutdown. Gwawulira ng'okisobola tegeeza munno mukola ekintu ekyo. Awulira ng'okisobola tegeeza munno mukola ekintu ekyo ekya economic shutdown. Tekiriko nnaku za mwezi osobola okitandika olwaleero. Wabula mu economic shutdown tusobola okugattamu kye tuyita economic sabotage. Economic sabotage mugimanyi bulungi nnyo nti Museveni abadde yeewola ssente okuva e Bulaaya mu banki ez'enjawulo. President n'abakulembeze National Platform across the globe bagenda buli wamu bateekawo emiziko. Naba nga ssente Museveni bazimuggyeko takyasobola kwewola. That is part of economic sabotage. Kati mu Uganda mumanyi business z'abanyampi, mumanyi emmotoka zaabwe, mumanyi buli kimu kye bafunamu ensimbi, ebintu omusobola obikolako bulungi nnyo ne musannyalaza ebyenfuna byabwe. Nga bo bwe basannyalaza ebyenfuna byammwe n'obulamu bwammwe. Kati ngenda kusaba nga tuyita mu nkola gye tuyita economic shutdown, mwongeremu kye tuyita economic sabotage. Economic sabotage musobola kukoleramu ne surgical operation. Ngera mugigasemu ne economic sabotage kubanga kigambo sabotage kiba kukola ki? Kuzoganya, kucyankalanya byanfuna byabwe. Ndizo mukitegedde bulungi nnyo ku nsonga eyo. Kati ku nsonga eyo eya economic sabotage ne national wide economic shutdown bijja tambula bibiri. Omunayuganda ajoli atakulekera tomulekera ennyanja ekuttomera. Ngenda kugamugezeeko okugenda mu kintu kino mukyangalanya abasajja bano mu byenfuna osanga banaategeera ekyo kiwedde. Kanyongereko n'ekirala. Gwe atanategeera njala kutegeeza mu butongole nti muzzukulu w'Abasaatuusi mutabani wa Ssaabatemu ate nga naye mutemu the drinking general Muhoozi Kanyarugaba olunaku lwajjo yasinzidde ku mutimbagano gwe n'awandiika nti agenda kwebuuza ku Ssaabatemu kitaawe okuggala ebitongole by'amawulire mu Uganda omuli ekya Daily Monitor, omuli ekya NTV, Spark TV n'ebitongole ebirala ebitakwatagana naye. Era bugenza okukeera ku makya olwaleero ng'ebitongole bino abiggadde ng'ataddeyo n'amagye gonna agataddeyo. Kati mu nkola yatakulekera nayo tomulekera. Baganda bange njagala Uganda tugifundemu. Bwe bagadde Daily Monitor abadde atera okuwa abantu amawulire. Lwaki musigala mu supporting ebitongole bya gavumenti by'amawulire ebiwa amawulire amafu? Under economic sabotage, under economic shutdown, bw'oba oyagala enkyukakyuka, weesonyiwe kye tuyita New Vision olupapula, weesonyiwe bayita Bukedde TV, weesonyiwe kye bayita Bukedde, weesonyiwe popular bayita Bukedde, weesonyiwe ekintu kyonna ekikwatagana ne New Vision group of companies. Olupapula Bukedde TV, New Vision olupapula, simanyi olupimi, simanyi byonna ebintu bino bikwatagana ne New Vision mu byesonyiwe. Temugula lupapula, TV zaabwe temuziteekako, mugende ku channel zaabwe ba YouTube, genda ku YouTube you unsubscribe, Facebook unfollow, temugula mpapula zaabwe muzikunganya at least muzokye, anibo omuntu azigula era mu baba yandi temugula. Mugende ku Natasha Broadcasting Service NBS, abayinamu app yaabwe, mujani installing mu simu yammwe, unfollow ku YouTube zaabwe, temuddamu kulaba NBS, temutwalayo bulango. Namwe kennyini abali mu gavumenti, namwe munyigirizibwa kyekimu. Temuddamu kulaba Natasha Broadcasting Service, mwani installing mu app bwabwe, obuli mu masimu gaabwe, zonna mubikole. Buli TV yonna radio yonna etakolagana kutaasa muntu wa bulijjo, kwogera ku nsonga zitanyigiriza bantu. Kebere kyaki, kagwe muzikiti, kakibere ki mu byewale kubanga babalese mu bbanga. Kati ngenda kusaba
please mugende ng'obudde bukyali mutandika okukola kye tuyita economic shutdown ne economic sabotage. Ekintu ekitibwa new vision mukyewale bukedde olupapula Natasha Broadcasting Service n'ebintu bibina mu byewale. Mwewale amaduuka gaabwe supermarket simanyi motoka muzeewale mugezeeko okubeera ewaka. Ekyo kyo kibase busabi nga njala tandika akatambi akatuleese aho tuvuddewo. Kati entasiima ebula ajwa. Njala kusooka okubaza ba comrade abakulembeze ba National Platform ne People Power mu ggwanga lya Canada onakulwajjo babadde n'okwekalakaasa okwabadde successful nnyo. Njala okubaza abakulembeze mwenna ababuli saza mu Canada ababaddeyo saako ne bannayuganda Sekinomo abetayi mu kwekalakaasa okumubalemu walire ddala temujjanga okwo. Kati mu Uganda ina gy'oli nawe osobola okwekalakasa individually kasita oba ng'osobola ogenda ku poliisi n'osaba olukusa. Nkiddamu Munnayuganda yenna kabeeko obeera omu osobola ogenda n'osaba olukusa ne weekalakasa k'obeera omu. Yessa buli muntu ajja eddoboozi gy'okoma okusirika eggwanga lyaffe lyonooneka. Bano abasajja si bannaffe zino nsolo. Njagala kuzannya katambi kano kazannyeko eddakiika 3 zokka akaba comrade mu Canada then tulyoke tusimbule video eyatuleese. Alright. Bakomredi mubale nnyo omulimu gumwakoze olunaku lwajjo temujjanga okwo. Kati njala tugende butereevu ku video eyatuleese. Okusookera ddala njala tegeeza eggwanga ne famire za mukyala Balekye ne banne abalala bali baakutte abakyala abo baatuusiddwa dda Embuya mu kusemwa Embuya gye babaterese naye unfortunately batuusaayo bamala batuusaayo ne bakuba kalifomu bamala bakuba kalifomu bambula engoye ne ba recording obutambi obu exposing ombiri gyabwe bano bagenda okuddengula baza okuddamu bad dressing oba okubambaza nga temumanyi kiki babakozeeko babasigaza obutambi. So njala tegeeza eggwanga nti mukyala Balekye ne banne oba mukyala Bireete ne banne abalala bali n'omukyala oli omulala abawambiddwa olunaku lwajjo bali ku CMY Embuya naye bwe babatuusa basooka bambula okuba recording obutambi ne bamala recordinga bagenda okuzuuka nga bamaze bakolako emikolo gyabwe gye baagala nga baagala kukozesa bujulizi okuba buli avaayo bamugamba tukurecordinze bw'ovaayo n'oyoddamu n'oyogera ekigambo kyonna
tugenda kuta obutambi obwo. Alright. Kati ku nsonga ya mukyala Miriam Matembe. Ku nsonga ya mukyala Miriam Matembe, nsaba kutegeeza mwami we n'okutegeeza eggwanga lyonna. Mukyala Miriam Matembe